ETV Uganda mbagala nnyo baganda bange mwebale kwekumira ku mukutu mwebale kulaba mwebale kubeera nga mubeerako eva YouTube yaffe ETV Uganda kindly subscribe Facebook yaffe ETV Uganda like our Facebook page. Yes, mwana mulenzi amoto mubalanguzi balina oluyimba olupya ne mwana mulenzi gwe bayita Biaksi. Oluno oluyimba baluyita ekizigo tekyanoga. Olunaku lwaleero bavuddeyo ne boogerako n'abasasi baffe nga bababuulira obuzibu bwe beewolekedde oluvannyuma lw'okuyimba ku kizigo kye baanoga. Oluyimba luno audio bwe yafuluma ne wabaayo abagezigezi abakwata ebifaananyi by'abantu bangi mu ggwanga okwali nekya minisita Mulamba Jeje Odongo kwogatta n'abayimbi abalala. Kavidiyo ako kalagamu abantu abalala bangi Barema Bashiba n'abayimbi abalala bangi ne bo beeraliikirivu bagamba nti yakola editing wakayimba kano n'ateekamu ebifaananyi by'abo abakungu. Bo bategeezezza nti si kye kyali ekigendererwa kyabwe wabula ekigendererwa kyabwe kyali kyakulabula bannayuganda, kyali kyakulabula bawala, kyali kyakulabula basisita bannaffe babeerenga bakomya okukozesa ebizigozigo wabula bagende ku ebyo oba bakozesa ebyo ebizigo ebyandibadde ebituufu bye balina okukozesa ebitabaleeteko nkwagulo wano muddugavu wano alinga agonjo obugalo wano alinga ki. So bo ne bavaayo ne bagamba nti bannange poliisi tebanoonya wabula enoonye oyo yakola editing wakavidiyo ako n'ateekamu abanene nga kwotadde ne Jeno Jeje Odongo n'abayimbi abalala. Bo ne bagamba tebalina buzibu naye bayagala kuteekawo mulamwa nti abakyala bakozesa ebizigo ebituufu ne bwaba kukyuka kkala bw'aba yagala kweruka akyuke bulungi si kuleeta kizigo kimuleetako nkwagulo kimuteekako mabala kimuteekako biki. ETV Uganda tubeerayo buli wamu nga tugezaako okukuwa ekyo kye weetaaga. Bino bye twogera si byaffe era katubikuwe mu bujjuvu. Ng'omuyimbi bw'oba olina idea gy'olina mu mutwe ng'olina ky'oyagala okubuusa onoonya omuntu asobola okuggyayo message eyo bulungi mu bantu. Ate oluyimba ekizigo lwaliko contradictions nyingi nti abantu abamu abakyala olumu lwali banyiiza naye nga balutwala serious nnyo okitegeera nga balutwala serious nnyo so nga neetaaga omuntu okubalaga nti just sensitizing naye tetuli mu bavuma so nga amonti asobola okukavaringa part no engeri kati life gye tuyitamu ne-entertainment industry tulaba abantu bangi abakyala bangi bazza abamu ne bibakolera abamu ne bitabakolera okitegeera kati bambi ne mbatunuulira ne nfuna idea eyo ne ŋŋamba naye mbasensitizinga ne bakozesa abantu abatuufu oba ne batakozesa kizigo ddala ne basigala mu kala zaabwe zirimu ne mbalaga nti olina okuba proud mukalayo kijja bayamba mu luyimba luno okuyitamu luno oluyimba naye nga sikubavuma kubasensitizinga okubategeeza nti oluyimba luno lwalukola lwasooka kufulumya audio otwafulumya audio ngera bumanyi ebintu bya social media abantu babeerayo abakulupya abakolayoko kavidiyo akaabo ne beeditinga bateekateekamu abantu ab'enjawulo mu kavidiyo ako so bena kukatambula nnyo ku social media okwo naye nga zira different ffe twakola ki wabula wabeerayo omuntu ababuukira abantu balunyumirwa omanyi abantu okunyumirwa ekintu boye ne bakitwala mu ngeri yaabwe bakitegeera ne bagattagatta obungi ate ne bassaamu abantu ekiri nti South Africa country abantu bakola ebintu bye baagala okitegeera social media abantu bakolerako ebintu bingi bye baagala ate nomwatu abasinga balwagadde amuti abayiseemu nga bantu balwagala abakungu bangi mu paliamenti baminisita bangi bantu bagala oluyimba nomukulu Jeje Odongo nga alwagala sinayo nja kwogerako naye mubuuze naye nga abantu oluyimba olwo lukwata ku kizigo abantu abakyala bakikozesa waawo nti naffe ngaabasajja kubeera nga bwobimanyi nti ebyaddala abasajja bwetubeera mu mukwano omuntu nga yesize ekizigo ekyo kitegeero muba mu lumansi bwowanda mu masuuka omubiri gukaawa kitegeera kati byebimu ekirowoozo nti oba olya ebizigo ebyo byebitetera okuba nga amaanyi gesajja gakoze eki gakendeddemu oluusi ne kansa oyo so nokuyimba oluyimba olwo jasira kivula olimba bulugwe vidiyo bweggwa kuliko akagambo
stay natural to be real. Kwegamba nti okwekkiririzaamu kyoli n'abantu abalala nti waliwo abantu abalala nti babawo nti tugamera ekizigo tekyanoga waliwo abantu abakozesa ekizigo ekyo naye nga tekikozeseza bulungi so singa akonsaltinga omuntu akikozeseza obulungi abalala bakikozesa bubi era nga bwewolemba mu message eri omu buli kimu ekiri video era ogira abawala abantu era twakozesa ddala abawala benyininyini tebenyinda makeup nga twakola ddala abawala benyininyini ekizigo ekyanoga nekyasobola kola ki noga. On a serious note, tugenda kukolera ddala n'ezi campaign era tugenda nga tu sensitizing abaana bato abawala mu masomero biki tugenda kwegattako abakola ebizigo bangi mu maaso awo ku Friday awo tugenda kukola press conference tugenda kuyita abakola ebizigo twogere nabo basensitizing ne ku bantu ebizigo ebituufu balina okukozesa kitegeera kuba waliwo abantu abamu bandi ng'akozesa ekizigo n'akikozesa mu bubi ate nekimuyisa bubi naye nga sikyagenderera siyagala okulabika bwatyo kitegeera so lulimba basically lwa kusensitizinga sagala abantu balabire nnyo mu ange eri ngo ekizigo si kukivaako wabula kikozesa bulungi kinoge ate bagamba tebasudyanya kukikozesa nnyo ate bwaba kiba kinozenga omuntu kati bwakati mu vidiyo era nga bwolaba omukazi ati buli omeera akozesa okusinzira naye singa kyonakikozesa bulungi kati bwaba muddugavu kozesa ekizigo nga kikkirira mu kalayo bwaba mweru kozesa ekizigo nga kikkirira mu kalayo kinoge ku kalayo kinoge ku kalayo ekigambo ekituufu kyendazambadde nkibise ekizigo kikozese ku kalayo nga kijyamu kinoge bulungi ku kalayo bantu bangi bambi abawala abakwaza ekiso kitegeera tujamusanga nga muwala mulungi naye nga yeeyonoona nga ekizigo kyamunuuna abangi tubasanga mu mabaala tubasangaomugamba hayi naleeta engalo noloza akwadde gonja nga ziringa gonja omwoti kyekyo bambi kati so ekinkwatako neŋŋamba kanfune idea wano sensitizinga abaana bano bakoleki babere proud of who they are kala yaabwe okitegeera baleme kuddaawo kweyoza ate kubeera mu nsobi bonoona kibayina already babeera beautiful ati ne bonoona bonoonyi nga baagala okyongerako babere proud of who they are. We are black and proud. If you're brown, be brown and proud. Kitegeera basically kyekyo era nga movement tubagambye tugenda kuba tukola campaign in different regions biki tonight tugenda kubeera tupremieringa kuli kusinkiira kizigo tukunga abantu bonna kuba tugenda kukola ebintu bingi kusensitizing abantu tulina ebintu bingi byetubategekedde okubannyonnyola awo before nga tuna premieringa luyimba wiiki yona yona egenda kuba busy tugenda kuba mbyasi nayo tupremieringe tugenda kuleparani tupremieringe twagala tuba uptown ne downtown bonna twasensitizing tumaking sure kinoze tuyite ne gundi ne boodi abakola ebizigo bonna tubayite begatte naffe tuyambe abantu basensitizing at least abatanakigwamu baleme kigwamu abakigwamu edda bafune engeri gye beetereeza buli muntu amanye ekizigo ekituufu ekijja ku lususu kituufu naye nga ffe nojeno tubonaabona abasajja naye nga jejodonga bangi bajjakikonamu yalwagadde oluyimba ate ng'oluyimba lukoonanye ate lukoonanye gwobimanyi naye nga kiraganye nti abakungu bangi akusa ebigambo mukamwa abaagala oluyimba olwo era tunatukola negundi longi bagenda kubaawo bagenda okubeera abagenyi abakulu ku kintu ekyo ate nga bambi kibakwatako kuba nabo bakikozesa mutamanyi okitegeera bwe kiba kyakwokya yena yena yakikozesa nekimwokya teri akikozesa nga yagakulabika naye yagattagataka vidiyo ako yagattagataka vidiyo we reporting mangu either we reporting ku police oba ojja we reporting waffe otunyonyole ani yakuwa olukusa okubeera ngaogattagatta vidiyo n'ogattagatta abantu woyagala ng'otuvumise nga gwekwese oli eyo osekera mu kikondo era tujja kukwata kubanga tekinologi yatulaga tujja kunoonyeza tulamaani akikoze eki yakatandika ka vidiyo ako nengi yaffe eyo vidiyo mugira oluyimba luno oluyimba lwaffe luno obuzibu mbadde nsaba omukulu eyakola omukulu pyoyo eyakwata nakwata oluyimba lwaffe n'ogattagatta vidiyo n'ogattagattamu abantu ab'enjawulo okolaka vidiyo ng'ogassemu abantu bangi mulimu Spice Dana oteekamu ne mukyala Kenzo n'oteekamu Irene Ntale otaddemu omukulu Jjajja Dongo ogera kundeetera ebizibu ojja tuleetera ebizibu ojja tukubya emiggo egy'obwereere egyakaleekereeke nga tunaki twakola vidiyo yaffe entuufu yeeno bw'oba osobola weeweeyo okusinga n'okukubya emiggo egy'obwereere wano bajje bamututte nga talinnya
simanyi bana Abdex ne bamukutte ebintu ebimu bwoba gwakuta video yaffe n'oteekamu ebintu n'ogatagata ebintu byonga nga gwe bw'oyagala vaayo weerage owulidde kusobola otukubya emigga gy'obuweereza nyina abaana owulidde bajje bandayo ku TV nga mpolomange ente owulidde nasina n'omukisa nti mwateekamu amafiina agamayembe twandigazeewa vaayo byebyo saagala kaba mu kamera